Idi Amin gutamide ddala bulungi wawaasibuka tetukakasize ddala bulungi. Waliwo ekiseera we yagambanga nti wano wali Serena Hotel we yazaalibwa. Ekyo nakyo yakyogerako wano ku Nairo ku Nairo Hotel sebo newankubadde nga tetulina bukakafu ddala oba bakadde be baatuukako e Kampala. Omusajja agamba nti yamuleeta mu magye bamuyitanga Major Graham. Major Graham oba Grant omu ku bazungu agamba nti yasulanga mu hoteri gye bayita Grand Imperial nga bw'avaayo waliwo omuvubuka amukubira engatto ku lubalaza nga nno mukubi wa ngatto mulungi nnyo 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 nnyo. Oluvannyuma omuzungu ono n'agamba nti naye mulenzi ono oba lwaki simutwala mu magye. N'asalawo amutwale mu magye. Awo Idi Amin wayinjirira amagye. Amin ye yakubanga engatto. Yali mulenzi ng'akuba engatto ku lubalaza lwa Grand Imperial. Ekyo kiri mu kitabo kya Major Grant oyo oba Major Graham eyamuyingiza mu magye yamwekulutinga. Kakati mu magye omuntu ajja ng'akula ng'ajja nga alinnyalinnya. Uyo azaalinnye mu mitendera gyabwe gye bayita ranks. Kakati atuuka ekiseera waliwo nno le bamweyazikako n'agendako e Kenya eyo nga bakyayigganya ba Mau nga musirikale w'amagye naye bagamba nti mu kumuyigganya Mau okwo yakolayo ebintu ebyalinga ebikolobero ne bagaana okumuvunaana. Naye ndowooza bayinza okuba nti bamuvunaana naye bakyogerako okutuusa bwe bamuzza eno Uganda gye yava. Kenya olwo yali emututte. Kenya yali emweyazise. Yali emweyazise. Yagendanga machinery. Nedda. Anti yonna ekitundu kyonna kyafugibwanga Abangereza. Nga gavana w'e Kenya ayinza okugamba we Uganda nti mpayo ku basirikale abo. Naddala okugenda okuyigga Abakikuyu abaali ku lutalo lwa Mau. Olutalo lwa Mau no lwagejja lwolifuna akabanga tulyogerako ku Mau kubanga ku lutalo olwo lwa Mau olwo n'okugamba nti twagala okwefuga. Omusajja omukulu ennyo mu Kenya gwe bayitanga Charles Koinange nga yali omu ku bali bakoina yava ku family ya Koinange oli yali famous kubanga yaliyo senior chief Koinange n'azaala abaana batutumufu basatu. Yazaala Mbiu Koinange, Charles Koinange ne Joseph Koinange. Joseph Koinange yazaala omuvubuka asoma amawulire bulijjo ku radio ku TV z'abazungu eyita Jeff Koinange. Kakati Charles Koinange oyo nasulako ewuwe nga ndibwanga nguse nga nzirusa Amin wano. Kakati oyo nannyumiza n'agamba nti okutandikira ddala okugamba nti Abannakenya balwanirira okwefuga bakitandika nga balinganga abalabira ku kasajja akaali kadduse wano bakayitanga Charles Sonko. Akaali kadduse wano ng'abazungu bakayigganya nga kali mu boys quarter eya senior chief Koinange. Senior chief Koinange amalayite batabani be Mbiu Koinange naddala Mbiu Koinange amugambye nti namwe mukolinga akasajja kano balwanyisa abazungu namwe mubalwanyise. Awo Mbiu Koinange we yagambye nti kangende neegattire munnange tulabe bwe tutandika. Kwe kugenda okukima munne mu Bungereza ne batandika munne mu Bungereza gwakima ye Muzee mu Kenyatta. Kale oli wagambye nti n'okutandika kwaba Mau okwo agitation yeno y'okufuna okwefuga okw'e Kenya erimu omukono gwa Bannayuganda. Nga Bannayuganda abo baali mu linnya lya Charles Sonko yali avudde ekyamuliibwa yali adduse wano olw'okugamba nti bayogeranga ku kigambo ky'okugamba nti abaddugavu mu Uganda beetulire ppamba bwabwe bamwesunsulire batunde n'emmwanyi zaabwe ebweru so kigamba nti banayitanga mu agents bokka. Tuddeyo ku Idi Amin. Idi Amin ng'akomyewo wano n'abeera mu magye
Kaakati najja ng'akula awo nno okwefuga we kutuukira okwefuga we kutuuka nga mu magye mwali nga bwe tumanyi bulijjo okwefuga bwe kwatuuka gwe baalonda kubeera pulezidenti eyasooka yali Muteesa Kabaka w'e Buganda. Kaakati Katikkiro prime minister tulina entegeka eno gyengamba nti erikkuya tetegerekanga kugamba nti twali tutegedde ddala entegeka y'obufuzi ennungi ya Uganda ng'ate tulina ne prime minister tulina president wali ne prime minister alina obuyinza bwennyini kizibu okumukakasa naye nga bagamba prime minister ono naye yalina obuyinza kibayita executive power okukola ebintu ne prime president ate simanyi ye waawe yali akoma simanyiddewo ddala bulungi. Alina executive powers ate nga president wali oli ye president so president yali ceremony nga wa mikolo bukolo nakyo kisoboka. Kaakati jjukira nti bingi byakolwanga ng'abazungu bwe batinga nga batulagirira tukole kino kumpi na kusiku ntulagirira nga mena kulagira tukole kino tukole kiri. Kaakati ekiseera kituuka Obote n'atabukamu awo katono naye ng'ekisinga okutabuka waliwo ekiseera we baagambira nti Obote ne musajja we eyali w'amaanyi mu magye Idi Amin baalina diiru gye baali bakoze Kongo eyo ng'ekwata ku gold. Kaakati ne baagala babavunaane mu palamenti babakoleko ba censorship babavunaane. Kaakati Obote n'agamba nti ekintu ekyo of course baali babavunaanira wamu bavunaana Obote ne Idi Amin naye ate Obote n'afunamu idea Idi Amin ono yali atandise okweyisa mu ngeri eri suspicious ayinza okumwefuulira. Obote wagendera mu lukiiko olwali e Singapore ewala eri Idi Amin amala amwefuukire nga Idi Amin amaze okukozesa nga Obote amaze okukozesa Idi Amin okulumba olubiri lwa Kabaka e Mengo. Olwekyo Obote yakozesa Amin okugenda okukuba olubiri lwa Kabaka n'okugezaako okutta Kabaka n'abantu be batta abangi mu lubiri. Ekyennaku ennyo batta abantu bangi mu lubiri ne mulimu n'abalala bangi be baatwala nga tebafudde bwe baakubanga n'abako ekiwundu naye bamukasanga ku ttipa n'abali abaafudde bonna batwala nga baziika omulundi gumu. Kale ekyo tekyerabirwanga abantu nga bakyali balamu n'okutuusa ku ddakiika leero abantu bennyininyini abattibwa mu lubiri ku lunaku olwo olw'24 omwezi ogwokutaano omwaka ogw'enkaaga oba mu omukaaga tebamanyibwanga. Kaakati bw'atyo Amin n'abeera omukono ogwa ddyo ogwa president Obote. Kaakati president Obote gy'afuna ekirowoozo ekigamba nti nange nsobola okudduka okukola omulimu guno mukama wange waada akola eyo kimanyiyo bulungi naye yamanyira ddala bulungi nti wano obuyinza n'amaanyi gonna gali mu mmundu n'agamba nti bw'omala ozikwata mu ngalo ezo nga wejeeredde kyotya buli kyagala okikola. Kati kyava alaba mukama we ng'agenze n'afuna banne n'agamba nti obuyinza tubweddiza tubuwambye. Bw'atyo Idi Amin ku lunaku olw'25 mu mwezi ogwo ogwa January omwaka ogw'71 neefula n'afuka president n'akirangirira. Olwo n'agamba nti Obote takyali tewaliwo nnyo olutalo nga Obote takyali president kataliiwo. Obote bambulireyo mu kkubo nti se bwe bakugyeko yasooka mbu n'awakana ng'era bonna bwe bakola yasooka n'awakana kubanga yaliko ne we yaliko omulundi ogumu ng'agamba bamawulire nti mu Afrika wonna abakulembeze beeraliikirira nti bayinza okuggibwako okuggyako ye yekka. Obote yayogera ng'agamba nti ye yekka yali alina kweraliikirira okwo yali ali bulungi. negimutuukako kati bamuggyako. Abamanyi okusaaga bano abakuba obukufaananyi baita bukatuuni bakuba ne kakatuuni akalabikira mu mawulire agamu nga kalaga embaata
ku mmeeza manya ku sowaani bagenda kugirya nga ka comment kabandise mbaga kagamba tiwe bityo bibeera ekiseera ekimu oba obuuka ekyokubiri ng'oli ku meni bagenda kukulya buli bali bamulidde bagenda mulya bali bamulidde kakati Amini yasanyukirwa kyotulabanga abantu bamwaniriza Amini okufiirawo ekiseera ekimu abamu ne batukana okugamba nti mu kkanisa tukyagambanga nti Amiina tujagambanga nti Amini kubanga yalese mu kkanisa atulokodde olwo kyenyo ekibaleetera okubanga essanyu lyali lingi si kugamba nti Amini baali bamwagala nnyo si kugamba nti Amini baali bamumanyiko n'akantu konna akanene naye kugamba nti Obote baali bamukyaye nnyo mu kiseera ekyo naddala mu Buganda olw'okulumba olubiri nakubuulira nti mu Uganda wano waliwo ekintu kyebayita relativity omuntu ali mu Uganda bw'abanga ali Mbalala ebintu abiraba bulala bw'aba ali mu Buganda wano ebintu abiraba bulala bw'aba ali mu Acholi abiraba bulala kati abo mu Acholi nga batendereza nti Obote yali Katonda taata eggwanga lino ate wano mu Buganda Obote bali akoze nga bantu bagamba nti Katonda wange ani yamuleeta wano omugjawo ddi nolwekyo Amini bwamugjawo yalabikiranga ddala nga ye mununuzi w'eggwanga kituufu kakati bw'atyo Amini n'afuuka pulezidenti n'asooka n'abantu awa ekyokulabirako ekitali kyawe ekigenza kikwatibwa n'abalala yasooka n'agamba emyaka nja kumala mu buyinza emyaka ng'ebiri gyokka nziri eri mu magye mu nkambi zaabwe bannabyabufuzi bakwatira awo emyaka ebiri gyagi naatera okuggwako nti n'akyusa n'agamba nti abakulembeze b'eggye lya Uganda bamuwadde amagezi nti asigalire ddala afuuke omukulembeze wa Uganda obulamu bwe bwonna wewava akagambo president for life bwatyo n'afuuka president for life ejje lye lyasalawo ndowooza nabanyumizaako nti Binayisa byafuuka pulezidenti wano waliwo amanyi Binayisa mu bapulezidenti bonna bwe twafunye nze be nabaddeko nabo teri yali abadde pulezidenti kubeera naye kwenkana Binayisa yali ayina huma yayogera obulungi n'asanyusa abantu naye omulundi ogumu ng'ayogera nga ye pulezidenti yagamba nti wenjogerera Uganda efugibwa bapulezidenti 3 nga yaliko olwo lule yali yakavaako nga yakagibwako kakati Binayisa n'agamba lule yagenze agamba nti ye pulezidenti omutuufu era gyali yenna agamba nti ye pulezidenti Idi Amini yali president for life bulamu bwe bwonna ekyo mukisa omubi bwe twajja nti twamugoba kimala kusobola kumukwata obwa pulezidenti we obwobulamu bwe bwonna tutuuse ku nkomerero bwatyo n'atuddukako yagenda obwa pulezidenti obwo kubanga ye pulezidenti obulamu bwe bwonna nokyo naye ali eyo agamba nti pulezidenti Binayisa nange ate ndi wano nze pulezidenti Uganda efugibwa pulezidenti 3 mulaba akavuyo ketwaddemu nkiraba ensi ntono ezibeerako n'akakisa kabana bwe katyo kituufu ofuna pulezidenti 3 abasinga nno ku bapulezidenti baffe bafiridde mu bwanganguse naye katuddeyo ku Idi Amini Idi Amini ng'abeera wano ayanizibwa mu ssanyu lyotulabanga kumpi lyenkanankana n'eryayiniza pulezidenti Museveni lyali jitirivu eryayiniza Idi Amini wano ensi yonna abasirikale nga bafuuse ba mikwano mu bantu bonna ng'ate Obote bwe yagendera ng'abasirikale ye muntu gw'osanga n'ogamba nti Katonda wange naddawa nga buli abasirikale bamanyiddwa nti be balabe aba buli muntu
sigabaita forces of security olwo nga force ya insecurity yennyini nga bw'omulaba olabira ddala ng'ogenze kufa olaba omutemu yennyini awedde engalo sibe batayogera lulimi za mu byalo boogera luswayiri ate nga ebyokulabirako ebisinga obungi bibeera no mu Buganda wano mmanyidde ddala nti nebbali ebifaana kubanga sirowooza nti eyo nga mwankola eyo abantu abali mu byalo ebyo byonna bategera oluswayiri ndowooza nti banalwiga bwizi batono nnyo eyo ewaffe eseseeri n'ekigambo kyennyini nali sikiryako walingawo omusajja eyava e Mombasa ng'aliwo Mutaka Kaganda nga bamuyita Yubu nga Yubu ayogera nebatugamba nti ayogera luswayiri naye nga oluswayiri olabanga oba yavaawa oluswayiri kubanga yeyogera ku baba mutakatifu nitugamba baba mutakatifu oba yaani oyo nga tukitegeera bulungi kakati bwatyo Amini bwajja wano Obote nebagamba nti nga tuwonye bwebagamba nti bwe yatukoga nti afuuse president okumala mu bulamu bwe bwonna for life teri nnyo omuntu yeekanga mu kiseera ekyo abantu tebeekanga aba bulijjo tebakyekanga eyinza okubayo abannabyabufuzi abayinza basobola okugamba afuuse president emyaka obulamu bwe bwonna nti ngekyo tekirowoozekako naye abo nabo nga tebanaye boogera kakati ebintu byonna byebayita ebyobufuzi tuli bakibiina tuliki byonna Idi Amin yabisangulawo okumanya nga akola ebintu ebitali bya bulijjo bw'awamba obuyinza wano abaali baminisita bonna abona ne badduka kakati bamala okudduka nagenda ddira bano bebaita ba permanent secretary n'abafuula baminisita bonna era mu ekiseera ekyo batuka bagambye gavumenti ya Uganda yali esinga okubaamu ba technocrats abamanyi ekyokukola so si babyobufuzi abazira kuba babawadde obululu so baminisita badduka mu Uganda baminisita ne badduka permanent secretaries ne bali obwaminisita bafuuka baminisita yabagijjamu mpolampola ng'agenda assaamu abamagye n'osisinkana omuntu nga brigadier Kiri ng'afuuse omuminisita w'ebyenjigiriza n'abalala bwe batyo Moses Ali ubu akyaliwo ne kati teyafuuka minisita wa finance naye nga sirowooza mu kiseera ekyo yali asomye nnyo nankubadde ng'obeera minisita ndowooza nti yeetagisa nnyo kuba kusoma kikwetagisa kuba ng'osobola okutegeeramu akatonotono ng'omulimu mukulu gwa kukolagana bulungi ne bali abaasoma b'okozesa kati Idi Amin abeerawo dawe gutuuka nze nno mu kiseera Idi Amin wajjirako Obote wano nga sinza na kulinnyawo kigere kubanga twali nga mu America nga tulina ekibiina ky'abayizi ekyagigatta East Africa yonna ekyabayizi abava e Kenya abava e Uganda n'abava e Tanzania nga kiyitibwa the East African Students Union in the Americas kigatta abayizi abali mu USA abali mu Canada ne South America ani nze nalinga banondako okubeera president wakyo emirundi ebiri nga tulina amawulire ge twawandiika nga bagayita nga Vanguard naye amawulire ago nga bye tuwandiika ku Obote tebiri complimentary nga si bimusanyusa n'akamu kokka era nga bagamba nti nze nemala nva gye nali nga mu America nemala ninyeetigera Entebbe nga Obote yakyali mu bwa president bwe nandivudde Entebbe nandigukidde luzira mu kaduukulu ali kuyoleddewo n'olwekyo banange ne baŋŋamba nange nenkitegeera nti sinja kudda mu Uganda okulusa nga Obote avuddewo era Obote bwe yavaawo ffenna ntukuba mu ngalo ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kati wayita akama katono nenkomawo wano namala omwaka nga gumu tegwabeera na bulungi nenkomawo kati bwe ntuuka wano baali basuubiza n'okumpa omulimu ogwa gavumenti myali nga bagumpa ate nzirayo mu New York gye ngukolera ng'ani asuubiza Amini minisita wa Amini w'Obote
bamuyitanga Wilson Lutara yali musajja mukyoli akati yajjanga mu New York munne omukyoli eyali permanent representative wa Uganda mu United Nations ng'erinnya lye Otema Alimadi akati Wilson Lutara yali minisita y'ebyobusuubuzi n'anyumya n'Otema Alimadi nti baagala okuggulawo office mu kibuga ky'e New York ng'ekwata ku byabusuubuzi bya Uganda yonna. Kakati Otema Alimadi n'amugamba nti nkubuulire nti ono omuvubuka ono Mayengo ono ey'office yajja ogikulira. Mu kiseera ekyo nali nvudde mu United Nations nga nkola mu stock exchange y'e New York naye kiba business nga mbitegeerako ekimala. Kakati bw'atyo bwe ngenda okudda kuno nga bamugyeko nga nteekwa kugenda wa Wilson Lutara kubanga yali akyaliko nga Wilson Lutara yali ansuubizza okukola omulimu ogwo. Yali akyali minisita ne mugo wa Amin. Yali akyali minisita somehow. Kakati era nali kata omulimu ngukkirize naye bwe yayita permanent secretary n'agamba nti kituufu wabula asooka akoleko mu ministry wano okumala oba emyezi nga 6 alabe ministry nga bwekola alyoka agenda aggula office yaffe mu New York. Nemanya nti n'abakozi ba gavumenti babeeredde bw'anadda ebbali ajja kugamba naye waliwo abamanyi ministry nga bwekola lwaki tesooka ntuweerezaayo oyo n'agira ng'abeereyo onaabeera wano nga bw'ayiga ministry nga bwekola kituufukanga toviiriddewo ddala n'omulimu tebaguwadde kyenava ngambako nze agomano katuguleke kankole ebyange ate ne ntandika okukola ebyange we naviira mu New York nali nina bendaganye nabo okujja okukolagana nabo mu business wano era nga maze okubayita waliwo vice president wa company ennene nnyo bagiyita Burlington ye company mu kiseera ekyo nenduuza ne kaakati nno esinga okukola engoye zonna zebayita ekintu kyonna kyebeeta textile kumpi ku nsi kuno nga Burlington terina kye batakola baluka engoye eza buli kika baluka ebiwempe baka curtains buli kintu kyonna kye baluka. Burlington yalina factories 25 mu North America mu kiseera ekyo. Akati olwokuba abaali baliranye we nali nga nkolera mu kiseera ekimu ne mbakyalira nga ne mmanyigana nabo ne tukola endagaano tujja kujja ntukolewo factory ekola engoye mu pamba ne mu polyester. Kakati vice president yali azze wano ne tulambula UDC mu kiseera ekyo yali organization nga mpitirivu obulungi UDC Uganda Development Corporation ne batuwa omu ku bakulu ba manager n'atulambuza ne tugenda tulambula textile mills twasookera mu Naitiri eyali ng'ejjinja ne tujambula bulungi nnyo ne tugenda mu ndali yange embaale bagitanga African Textile Mills ATM nayo ne tugirambula ne tugenda ne tulambula Uganda Blankets wano mu industrial area ne tujja mu industrial area ano waliwo kati company gye Phoenix Logistics mu kiseera ekyo yayitibwanga UGL Uganda Garments Industries Limited UGL nga UGL bananyini bali babiri UDC ne Japanese company gye bayitanga Yamato. Kakati neyo netugirambula netulambula n'abasajja abayindi mu kiseera ekyo abaali ba importers b'engoye kumpi bokka. Awo omusajja n'amatira n'agamba nti kati nti bwe yaddayo n'agamba nti kyetusazeewo tujja kuwa $1 million tuzimbe factory textile mill mu Uganda mu Kampala ng'ekola engoye eza pamba neza polyester. Eza pamba za kutunda bweru export, polyester abantu bazambale mu Uganda bazigule. Tetunaba kumanya nno bulungi ne kudakikayo engoye eza pamba yennyini pure cotton zesinga kuba luxurious okusinga zino za nylon neza polyester zetwambala. Kakati tukitegedde kakati eyo yali entegeka aba yakaddeyo bwati nga wayise omwezi gumu Idi Amin n'agoba abayindi
kati wagoba abayindi omuzajja oyo n'asinziira mu America bamwitanga Rosen n'asinziira mu America mu Burlington Industries n'ampandikira kaboluwa n'agamba nti owange ate developments ezazze ewammwe zitutiisizzamu katonotono ndowooza tugira tuleka program gye twategese tumale okwetegereza ne kati abo bagenda awo wenyini ku nsonga eyo eya mukulu Amini okugoba abayindi kululwo decision yali ntuufu decision yali nfu nze ndowooza nti yali nnungi nnyo lwaki lwaki tugamba nti nga baddugavu tuli wano ffenna ne tubeera nti kumpi buli kantu konna akayitibwa nga bizinesi kumpi economy yonna ngeri mikono gy'abagwira bokka abayindi kumpi nga bakola buli kintu buli kafactory akaliwo nga kabayindi kumpi buli dduuka ng'eriwo y'abayindi okujja kakatiri ennyo ate babazaayi n'emibyalo yonna nga z'abayindi nga abayindi kumpi bokka kwetokikuba kafaananyi okuva erugogo mu Kampala n'ogoba oluguudo olwo nga bwe lujja lukyayitibwa Jinja Road lutuuka wakatikati awo nga kuleerwe nofuuka Kampala Road n'ogoba Kampala Road otuuka ewandegeya ebbali n'ebbali nga tekuli muntu yenna ayinako kintu okuggyako abayindi bokka ekintu eky'abayindi ekyabaddugavu kyokka ekyaliko station ya Leerwe gyebayita station ya Leerwe nossaako post office wali mu kiseera ekyo wali wazimbiddwawo ne Amber House nga Uganda Electricity Board nossaako post office nossaako Bank of Uganda ne High Court wali naye ebisigaddewo byonna nga byabayindi tewali kitali kyabayindi mpozi Uganda House Obote yali azimbye awo kati n'okugamba tebakikolanga batya Meya yali muyindi Town Clerk yali muyindi City Engineer yali muyindi Health Officer yali muyindi kati ne batuula ne bagabanya abayindi banawe buli kintu kyonna ekyali mu Kampala naye era nga kitegereka jjukira nti Abafirika bennyininyini nga tiri musajja ddala muddugavu agamba nti muntu alina n'amaka ayagala kubeera mu buyumba obwo mu Kampala mbu nsulaano mu kibuga abeera eri mu kyalo n'abeera n'ekibanja n'olusuku n'enkoko ezitambula oyo muntu ategerekeka olinganga ali mu buzigo mbu tuli mu apartment mu flat muyindi mu Kampala nga abaddugavu tebaliimu n'ogisembe ekyo tikitegeeza tebandizze nga ne bakola amaduuka ne bakola n'emirimu emirala n'olwekyo abayindi ne bamaamira buli kintu kyonna ekitibwa ebyenfuna so just Abaganda tebali interested nekyo tebali interested mu kusulamu naye nga bali interested mu kubeera ne business si Baganda bokka n'eri mu bibuga ebirala byonna Jinja wa yonna ojja kusanga ne Jinja yenna kumpi yaliwo abayindi Madivani nga mulinako hafu lwaki kyali bwe kityo twali tetulina amba professionals lwaki kyali bwe kityo abazungu bwe bajja wano basooka ne bayawulayawula mu bantu abaalinga mu Uganda ne babateeka mu mitendera esatu zebayita classes abazungu ne bewanika ne bateeka mu class namba emu be bali mu first class oba class top class kati awo nebeera nga erimu abayindi kati ffe bannannyini nsi ne tubeera nga ffe bali mu third class ffe tusembayo kakati ebintu byonna ebikwatagana n'ebinavaamu essente naki nga biva mu bazungu bidda mu bayindi mokka kati abayindi nga bakozesa ffe bapakasi baabwe Idi Amin yali yakagoba abayindi wayitawo akabanga katono n'alonda minisita omuddugavu okubeera minisita wa Kamasi minisita oyo yali Apollo Kironde Apollo Kironde mu kiseera Idi Amin Obote bwe yali ye president Apollo Kironde yali akiikirira representative wa Uganda mu United Nations mu New York City kakati Amini bamulonda okubeera minisita wa Kamasi n'agenda akyala e Bungereza yakola interview etayinza kwerabirwa ani akola interview Apollo Kironde nga Abangereza bamubuuza nti mwakoze ebikolobero ne mugoba ba citizens baffe abayindi Apollo Kironde n'agamba nti nammwe singa mwe mwabadde
nga mulinga ngaffe namwe kyemwandikoze singa mubeera wano mu Bungereza wano ne mulaba nga ebyenfuna byammwe byonna Abachina babiwambye n'Abajapanese n'abantu abalala mwe mwandikoze mutya temwandibagambye nti anedda bave wano naffe kitwakoze kinimu mwabanyazeeko buli kintu ko kironde n'akamu kokka president yagamba teri kintu kyonna muyindi kyaleka mu Uganda kitasasulirwe buli kintu tujja kisasulira era Idi Amin yamalirira okusasula buli kintu kyova wewuunya eri abayindi abamu abagamba nti ate waliwo abatasasulwa Idi Amin yagamba buli muntu yenna asasulwe nkiwulira ekintu ekyo era okusinziira ku records ezimanyiddwa kumpi buli muyindi yasasulwa era waliwo abatadduka naye abo bo nga beekukumi wano olutalo lwa Amin bwe lwali luwedde nali nze nkulira e Masaka bagamba nti waliwo omuyindi agala okundaba nempakana nnyo ne nga ate muyindi yasigala mu Uganda ne bagamba ssebo gyali ne nga mugende mumuleeta ne bagenda bamuleeta ne mwewuunya ne mugamba nti obaddewo n'agamba nti mu bitooke eyo mu nsuku eyo konze ng'okola ki nga nfumba bugaati buno bayita mwana akaaba ne nga nti akakati nti owonye beera wano n'abeera wano y'omu ku bagagga bali wano muliraano wange Mmangaawo saawa eno bamwita Tobani Muhamudu wali Mmangaawo kiwulira okay kakati ate abayindi abakomawo waliwo ekibatategeera singa abafirika wano tebeevaamu ne bagoba ano Idi Amin bano abayindi abali wano abatandise okujooga abantu nga bwe baakolanga edda luli tebandisibadde nakudda wano n'okwogera abantu teboogera naye twagenda teffe nnyini ne tulwanyisa Idi Amin ng'ate atandise okubeera ow'obulabe eri bannayuganda bennyini naye ng'ate kino kyeyakola kino kyo kyali kiyitirivu obulungi kubanga okusooka kyamulagira ddala nti yali munnansi nationalist alina omwoyo gw'eggwanga kyebayita patriotism gw'ataasoma kituufu so tugambe nti abayindi properties zaabwe zonna ezasigala nga bw'obisoma olaba nti president Amin yasasula $1 million mu 1976 nti nasasulira gavumenti ya India sente properties ezo ezasigala tugambe nti kituufu baabala properties nga basobola gavumenti ya Idi Amin nesasula esente ezimu zaweebwa gavumenti ya Buyindi endala zaweebwa ekitongole kya United Nations kikola ku refugees kaakati abayindi gye baali baddukidde yonna bazikimanga eyo tebajjukiranga wano kubanga wano baali tebasobola kudda naate kati nga bakireiminga mulimu abakulupya abakireiminga nti tebasasula naye mu butuufu ddala baliko okuba abasasulwa kubanga tebasosola kugamba nti waliwo atasasulwe abatadduka era olaba nti tebalina kyebakireiminga Muhammad Tobani gwe ŋŋambye talina kyakireiminga okugjako ebintu byagula obuguzi n'ebirala byagula ku bayindi abadduse kubanga yagulako okwabo bw'ovaawo n'osisinkana abantu nga mukwano ono omugenzi yakafa ennaku zino naye alabika teyadduka awulidde abo bo babadde n'ebintu byabadde nabyo naye abalala bonna abasinga obungi baana bali abadduka kubanga abadduka abamu baali bakulu nnyo kati wayise emyaka 50 tebakyali ku nsi kuno abaana babe bajja naye si bwosinkana akaana ku muyindi akakomawo wano keyagala okukamala nagenda nenyagala okupangisa waliwo ekizimbe bakita Raja Chambers kiri wano ku Parliament Avenue nenyagala mpangiseko floor esooka wansi awo mbeko ebintu byenkolerawo nasisinkana akayindi akavubukavubuka nagamba nti njagala okusooka $6 buli mwezi $7 ze million nga 25 buli mwezi ate njagala osooka osasuleko emyezi 6 gyonna ogisasula omundi gumu waliwo
akali mu plot emu eri aidya gye bayitanga Jumbo Plaza eri awo mulimu ba lawyers ekizimbe ne bikitaba mu bantu tekafa tekiri kuyamba tekiriko mabanja kagamaga nti njagala dola bweziti abunne obusuulu rent bakisaba mu dollars kwekamba kwepanga kubaliko kwa wagulu kujoga kuyitirivu bebajogana bebasobozesa abayindi abo okudda wano naye museera kyekimu era ne gavumenti eno ebatidde nnyo ku liiso naye lwaki ebatidde ku liiso gavumenti enyinyini mu butongole eyinza okuba nsi ekoze n'olw'enguzi eri mu bakozi ba gavumenti eno eri wano etaaliwo nakamu kokka ku mulembe gwa Idi Amin oyinza okuba akafaananyi singa Idi Amin waaliwo enguzi nga bweri kaakati yandisobodde ogoba abantu bamalivaani kuba bandisobodde okumugamba nti oyagala dola miliyoni mmeka ne bazimuwa bammetta bamugamba nti kikyoyagala bandisobodde n'okumugamba nti hafu ku bizinesi yaffe tugikuwadde naafuka naggagga mulundi gumu awo naye Idi Amin ebyo teyabitunula nako yagamba bagambe nti njagala obyenfuna nga biri mu mikono gy'abannannyini nsi awulidde era kwekyo sirowooza nti eriyo ali munyooma kubanga sirabayo ddala kintu kiraga mwoyo gwa ggwanga patriotism president kyayinza kukola kisinga kugamba nti ebyenfuna to a certain extent biri mu mikono gy'abannansi lwaki abamu balowooza nti decision ye gye yakola ate nti yazza emabega eggwanga kubanga bw'oba owuliriza n'omukulembeze aliko saawa eno bw'aba ayogera owuliranga kyayogera abamu bangi batugamba nti kati Uganda yalibadde nga bw'olaba South Africa mu nkulaakulana okutwaliza mu nti singa abayindi basigala wano lwaki olowooza abamu balina endowooza eri nti yakola kikyamu kati bw'obanga okyafugibwa abazungu mpola mpola oteeka okukirizaganya oteeka okwogera nabo kye baagala okuwulira naye wanjagala obuuza abaddugavu abali wano abali mu bizinesi baali tebasobola nkugambye nga iriyo n'abantu n'abaddugavu wano abatalina kumanya nti ogula amabaati e India oba obugaali osasulayo sente ozijjawa sente ki Amin yamala kuva wano ne bakabatandika okuvumbula ebintu bino byonna naye lulinga omuddugavu yennyini ate nga abayindi bennyini bakweka buli kintu waliwo ebyuma bye nagula ebyali eby'omuyindi wano ku Kampala Road abaali abakozi bomu bonna ne mbagamba nti ebyuma byavaawa nga namanya bakwatanga fayiro ne bagawagalako ne bagajjako abakozi baleme kumanya byuma wajja ebyava babeere nga bokka bamanya ebyuma gye byava nga ne bizinesi bagyezinzeeko bokka kakati bwe twogerera wano mu kiseera ekyo nga tolina nga tewali muddugavu alina kintu kyogamba kyogerwa nako nti alina bizinesi eri wali nakamu kokka nga abayindi bokka be baliwa mu bibuga byonna byogamba byogerako n'obuga obutonotono eyo n'ogenda eyiganga ng'olesanga obubwati bwati obwo bw'abayindi ng'era bali mu dduuka nettolo bagulanga pamba ne bamuteeka mu mills ne bamusunsula ng'era nga be batunda abazungu be baali bawadde ebbeetu eryo okubateeka mu class eyitibwa second class abazungu bali mu upper class abayindi mu second class abaddugavu nga bwe twagambye ffe tuli eri mu class eya wansi abayindi bano bakababeera nga bebakola ebyobugagga byonna era nga bebabirina kakati Idi Amin najja abagamba nti muve wano ne bava wano kakati abaddugavu ne bakabagwa ku mulimu ogw'okutandika okutegeera bizinesi ekolwa etya waliwo ebintu bingi nnyo bebayogeranga ebijerega abaddugavu gwe bakwasa gwe bawa edduuka kubanga amaduuka bagaba magabe eyo yali mistake eyo singa batunda matunde ne bagamba nti edduuka lyeryo sinja kadde kamu tukuwadde emyaka 3 okusasula kakadde kamu ninga edduuka liryo tiwandibaddeyo naligwa yalinga nsobi okugamba nti tulikuwadde oli yayingira nga agamba nti naye bakyayinza n'okulinzijjako
era bakola ekintu ekyo basobola kikola ne ku ddakiika ya leero ebizimbe ebimu ebyali ebyabayindi ebitaatundibwa bikyalimu mu Kampala muno kyosanga nga bwe kiri bali kimba bakikoleramu nga kyonna bwe kiddugala tekisigwako langi okuva mu mwaka ogw'73 kituufu abakirimu tebagamba kuddaabiriza kuba bagamba olwakubanga akamalo kiddaabiriza ne bakugobamu kizimbe ky'abayindi kakati abantu bayingiranga mu maduuka batubuulira atunda masaati nga talimanyi na bbeeyi yaago bagamba nti n'atunda ku lebo ne bagamba nti kuliko sayizi 15 n'agamba nti edduuka esaati yasingi 15 okono kwali kubajerega okwo sayizi nga sayizi nefuuka price nefuuka ebbeeyi yaayo kati ekiraba batandika okuyiga nga bwe ngambye ebintu nga bwe bayita letters of credit gyokozesa okusasulira ebintu mu nsi ez'ebweru abaddugavu batandika okubitegeera nebagamba nti waba onoogula obugaali okuva ebuyindi oweerezayo letter of credit bakabakuweereza obuntu abayindi bagezako n'okutubba wano era basobola okukolayo ebikolobero kuba ekikolobero ekimu kyenawulirako waliwo wano kampuni za gavumenti eziragiriza ebintu waliwo yali eragiriza TV sets neziragiriza okuva eyo eyali atunda nga ali eri yali muyindi omu ku baava wano n'afuna letter of credit n'afuna TV sets n'azigyamu ebyamunda byennyini n'ajozaamu amayinja n'asiba n'aziba television nga bwegitunda bwoti olaba nga television ntuufu yennyini kazimudemu mayinja meereere nebaweereza container namba abantu ne batuuka wano ne bakivumbula temuyindi yababbye nga sente yasitutte dda kubanga wayinza oba tiwaliwo ka chance kagaa nti mukeberedda ebintu ebintu kubikebera bulungi biri mu container biri wali leeta okuleta egamba nti oyo twakoze naye eddiiro bwakulaga invoice eraga nti atuweereza wano TV sets 500 n'akulaga bill of lading akapapula kalaga nti abitadde ku mmeeri n'akulaga assurance nti ataddeko n'insurance nti ng'omusasula esente bwe yamalanga okukola byonna ng'agenda mu banka nga bamusasula esente kazi mu kifo ky'okuteekamu ebyuma ebyandibadde mu TV munda yayiyeemu mayinja abayindi babikikolako wano kakati naye kikwekire nti abaddugavu batandika okuyiga okumanya kiki ekyokukola era waliwo ebyewuunyo ebimu ebyewuunyo nga okugamba nti bupikipiki buno bayita buvesipa abayindi bwe bagenda bokka bwe baali ba agent kakati bwe bagenda layini ey'okukolagana n'ababukola yali teriiwo naye bano basobola okubuddaabiriza nga tebina spare parts okumala emyaka n'emyaka ebubeerawo era wano abaddugavu bakyamanyiddwa olw'okumanya okukanika basinga n'abazungu kubanga abazungu nze nakulira mu bazungu bw'ogenda mu ggalaji y'abazungu ojja kusanga nga amanyi okukola ebiziiza akola biziiza byokka ku mmotoka akola steering system ali ku ekyo kyokka tamanyi kirala ali ku carburation ali ku carburetor zokka tamanyi kirala ali ku cooling system ali ku cooling system yokka tamanyi kirala naye genda wane katwe oyo mmotoka olugisa wali ono yennyini yakola ku kino yakola ku kiri yakola ne brake system yakola ne transmission era batugamba abazungu bamanyi kuteekamu bipya era bajja bujja kino kingasibula wali ngaasamukife ffe tukanika ennaku etusomeseza bingi naye nga kusomesa okwo kwasinzira ku Idi Amini yaggulawamu yazibula abaddugavu amaaso ne batenga okutula singa nga teyagaba bintu bino bugabi n'abitunda butunzi ku credit ne bagamba nti gwe tukuwadde emyaka 5 ebyo bino bisasulire gwe tukuwadde emyaka 10 kino ekizimbe okisasulire mu East Africa singa abayindi baggwamu dda bonna kubanga n'abe Kenya nabo bandi bagobye n'abe Tanzania nabo bandi bagobye naye ate abayindi n'abazungu abo bamanyi basaba amagezi ne bakukotogera nobeera nga byomukola bibalemesa nga babalemesa
okututera bebevumbu bebekyusa nebabeera nti era bebakyabafuga ne ku byenfuna. Ng'ogyeko ekyogoba abayindi kiki kye tuyinza okwogerako oba biki ebyo ebirala bye tuyinza okwogerako ebifuula Amin ow'ettutumu mu nsi yonna? Bagamba nti weewaawo ekiseera kyatuuka obuganzi bwonna ne buggwaawo ne bagamba n'afuuka hash omutemu. Kakati ekyo kyamuleeta ettutumu kubanga ye yalina akyemalira. Ateekweka mu Luganda babayita musira nnumbu. Musira nnumbu dictator nga kyayogera tekiddwamu ate nga obuyinza bwalina bwankomeredde bwagamba nti bakuggyeko omutwe nga baguggyako. Owulidde? Ate ekyo kirina ebi byakyo n'ebirungi byakyo. Disadvantages n'advantages. Disadvantages nti bwakozesebwa ate n'abasajja be nabo ne babugabana ne basobola okukola ebikolobero. Omusajja we omuyajja n'atwala emmotoka yange bwe nagenda okugamba nti yatutte emmotoka yange bwe bangamba nti yange Makindye wuno bamukutte bwe natuukayo nze gwe baasiba era mu kaduuko namalamu esabbiiti 2 akaamiini Makindye. Kakati advantages zez'okugamba nti obubbi obukuluppya obukenuzi wano kye bayita corruption tebyaliwo nga kizibu nnyo. Idi Amin bakugamba nti genda ogula ebintu bino esiringi ziizo $1 akakadde kamu n'ogamba nti wabbyeko ekitundu noyeta ebintu bya kitundu nga tekisoboka ng'omutwe togusigaza. Kakati olwokubanga yali hash mu ngeri eyo obukuluppya ate kakati kyekintu ekikalu Uganda kyerina ekisinja ddala obuzibu obunene ekiriwo kakati. Twatuuka ku kwefuga nga tumanyi nti okwefuga kwaffe kulina okulwanyisa abalabe basatu. Omulabe asooka bwali butamanya ignorance. Omulabe owakubiri bwali bwavu poverty. Omulabe owokusatu bwali bulwadde endwadde ennyingi disease. Abo baali abalabe abasatu be twateekwa okulwanyisa nga be bagendererwa okufufuggaza singa twefuze. Kaakati mulabe omulala n'agenda jja mu myaka gino 30 agayise n'agenda asonga oyo munene okusinga bali abasatu bonna ng'obagasse wamu. Yaliwo oyo obubbi kyebayita corruption kubanga kyo kinafuya buli kintu kyonna. Bwe mwatumye okugula eddagala ne bataligula kubanga sente bazibbye. Bwe mwatumye okugula okusasula abasomesa esente babbako ekitundu. Bwe mwagambye nti musasule abantu bano bali 2,000 ne bandika twasasudde abantu 3,000 ne musasudde abantu 3,000 nga kuliko ghost workers 10,000 ne mu magye mwekiri bakivumbula. Ate nga bamagye omu bwakyogera n'aloopa banne nti abasirikale wano tuwandiika nti tuliwo 600 mutuufu tuliwo 3,000 naye omusaala oguweerezebwa gwagwa abasirikale 600. Akati nkiwulidde mu poliisi oyo banne ne bamuyigganya nga be balina obuyinza ne bamuyigganya ne bamuteeka ne mu kaduukulu. Kituufu. Ku mulembe gwa Amin kyali kizibu nnyo okubeera omubbi w'ekika ekyo. Kakati eyo yali advantage mpitirivu. So yafuuka dictator. Yafuuka dictator. Era etwogerera wano kakati okuggyako nga wazzeewo ka element of dictatorship okugoba wano corruption obubbi kijja kuba kizibu nnyo kubanga ssebo bazze ne bafuna obuwagizi n'obukuumi protection obw'amateeka y'ekizungu. Lawyer w'omubbi ayimiddira n'abuuza ebibuuzo naawe gwe babbye ensonyi ne zikukwata n'ennaku n'ekukwata ne mugamba nti twavudde mu ofiisi muno ne tulekamu siringi 1,000 nga gwa ofiisi gukozesebwa mirimu gya public gy'abantu bonna. Twagenza okudda ono twali mu yekka yaliwo ono twagenza okudda nga 1,000 gwa siringi teguliimu. Tetuyinza kugamba nti omulala yagututte ono yagubbye. Lawyer we n'aloka asituka n'akubuuza ebibuuzo
naga nti kakasiza ddala tulaga obujulizi obulaga nti yagututte wamulabye ng'agutwala nedda saamulabye yagututte nti yagututte okakasiza kuki wamulabye ng'agulina mu ngalo nedda wamulabye ng'afuluma nagwo nedda njakuwulya tiyagututte I put to you nti teyagututte kegamba amateeka g'abazungu ago ne gajja gabawa obukuumi obuyitirivu nga kwotadde ne balooya mulimu balooya bawuda nabo bakyalimu bano bangi ddala ate n'obubbi nga babbi n'obubbi abo we bali akati sebo n'ekyo Idi Amin ng'otunudde ku bintu bye ebimu by'ogamba nti ofuga bbi okugamba nti yagenda mu excesses awo ate okyukira n'otundi oludda olumu simanyiyo ddala kintu kirala kikulu kyenkana kugamba nti yalina omwoyo gw'eggwanga kyebayita patriotism n'asobola okugamba nti abaddugavu bannannyini ggwanga babeerenga bannannyini lyo ne mu byenfuna ekyo simanyi nti omuntu alinzikirizisa nti yalina keyasobya simanyi alimala kujja namuleetera ebyokulabirako bingi nnyo ebiraga ensi nnyingi eziraga nti zikuze nga bannannyinizo si bwe baddukanya emirimu naddala egy'ebyenfuna byabwe simanyiyo muntu n'ogwo alinzikiriza nti ensi erimu corruption eyinza okubeera ne success n'akamu kokka corruption nga tannaba kuggibwawo wakiri ng'akendezebwa ebitundu ebiwera nga 7 ku 100 nga basigaddeyo katono nnyo oyo nanjagadde ajjandage nti kisoboka Idi Amin corruption yali amufuzeko ekitundu kinene era obutundu osanga obwali busigaddewo nga tebusobola nakulabika mangu niwonokati ekirabika n'amaaso oli n'agamba nti akola omusaala gwa miliyoni 5 buli mwezi nomanya nti bw'aba akola miliyoni 5 buli mwezi omwaka akola miliyoni 6 okay mu myaka 10 aba akoze miliyoni 6 mu myaka 20 aba akoze biliyoni 0.2 n'akola emyaka 3 n'agenza azimba ennyumba ya biliyoni 5 n'obuuza nti izavuddewa yabbye omwaka gumu ebiri yabbye ayina yamwodde ekirabo talina yamwodde ekirabo ayina bizinesi ebbali eyo talina bizinesi ebbali ali mu ofiisi ya gavumenti nti mwajje sente ntimwajje sente najja azimba ennyumba ya biliyoni 5 nti ayinamu akalagala kali Yesu Kristo ke yagamba nti yalina n'akwata emigaati 5 n'agabula abantu 15 bonna ne balya ne bakkuta obukukumuka ne babukuŋŋaanya ebibbo 12 ako akalina nti ata kalina yakoze eki talina kyakoze yabbye tya mukikakasi profit mukikakasi nti yabbye n'agenda azimba apartment building wali eriko emyaliro 10 etutte biliyoni 20 omusaala gwe okufuna biliyoni 2 kimwetagisa emyaka 20 noga nti apartment building nimugenda mutunda mu records ng'erinnya kuliko lya mwannyina n'agamba nti yusi yange yanna musoke mugende mu mubuuzi nga mugenda mukwata namusoke nti apartment building eno yo esente wazijeewa ko namusoke oba mwina gwe mugamba nti namubbye ajje ngambulire namubbye kasente kange zimbe kyenge kasente kange nze naketerekeranga nenyanga nzimba mpola mpola nenkimala kikyawo sebo ku mateeka g'abazungu bano n'amasoke n'abasinga ku Idi Amin nga tojja kuwoza kutuuka eyo yagamba nga gavumenti akola ludawa sebo talina waakola mugambye mutya nti oli mwannyina wali akola mu kitongole ky'amasannyalaze alabika yabadde atubba n'azimba ekizimbe kino era lwakiteeka mu manja ga mwannyina oligo bagassenga n'ekizimbe kike nga Idi Amin tajja kudda okubuuza birala aga nti temutubuulira abo bebabbi abakozezza ensi eno kakati sebo olw'okutya nti Idi Amin bw'amala akuvumbula bw'oba todduse ekiro n'owaŋŋanguka n'ofuuka refugee tolina gy'onodda
obulyake n'abugobawo olwekyo. Twetaaga mbeera bwetyo kumpi twetaagamu embeera erimu ka dictatorship. Mu kitabo kyange ekiyitibwa Unpopular Ideas ekijja okuvuluma omwezi ogujja mulimu ebirowoozo ebimu ebigamba nti twetaagamu enkola ejjo okuzzaamu abantu akantu akeeraliikirira bannaabwe. Kubanga watali ekyo netugenda twesigama ku mateeka g'Abangereza nga bwe gagamba n'empisa zaabwe. Mulimu ka chapter keŋŋamba nti tulina enkusu abazungu ze bayita parrots mu mirimu gyaffe egya public. Parrots in public affairs. Parrot wantu agirina ku lubalaza awo nga omukyala akyali mu nnyumba muno nga tulina omulenzi omuvubuka yatuyambanga ku mirimu wano ng'ayitibwa Alex. Omukyala ayitanga Alex ng'enkusu esooka okwanukula wanyi maama okumala ebbanga ng'olwawo n'okumanya nti omuvubuka si yanukudde enkusu yanukudde. Akabuzo kagamba nti yalinga emanyi kyeyogera ng'enkusu yeyanukula kakati enkusu eyogera ebigambo ddala byennyini naye noga nti naye bitegeera amakulu. Kakati ne mu public offices zaffe tukyalinamu enkusu ezo bwezityo nnyingi ezikola ebintu byogamba nti byekisiru. Oyo natuuka wali nti omulamuzi oyo ali mu kooti ne bajja baleeta omusajja omulamuzi Musoga naleeta awaabye Musoga gwe waabidde Musoga balooya bonna Basoga ne bajjayo ekiwandiiko nga kiri Musoga omulenzi agamba bali kivunula mu Lungereza nga tulaba nti eyo nkusu yennyini bonna bakitegeera bakiwandika mu Lusoga. Kakati nagamba nti etteeka lyaffe ligamba kiteekwa kubeera nga kiri mu Lungereza. Kakati ate waliwo official translator tumala gagenda nogamba nti oli amanyi Olusoga n'Oluzungu akiteeke mu Lungereza. Bajagamba nkiweereze Makerere mu University bamala okukivuunula bakiteeke mu Lungereza kubanga kati ani embeerako emusanga University eri ku strike kubanga ebeera ku strike strike ebeera indefinite mutamanya dibye banadda nkiraba ejo nabitawana under development. Kakati Idi Amin nga tajja kukkiriza buuda bwa kika ekyo mwena mukitegeera ffenna tukitegeera twalinga bwe tukitegeera naye bali bagamba nti etteeka ligamba bwe riti enkusu weyagamba etteeka ligamba bwe riti etteeka ligamba nti iteekwa kubeera mu Lungereza. Etteeka ligamba oli bwakusobya oteekwa okuwaaba nga tebanayitawo myaka 12 abazungu bwe tebalikola. Enkusu zaffe tezibuuza lwaki balonda myaka 12 lwaki tebalonda 5 lwaki balonda 15 abazungu bakikola batyo etteeka bwe ligamba. Kandi okutudde amateeka g'Abazungu netulanga amateeka ga Katonda. Amateeka ga Katonda galina mu physics nti boddira ekimu nogatta ku kimu ofuna 2 tewali bwe kikyukako bwekyo bwe kiri. Naye wano mateeka ag'obuntu ate ntwerabira ekintu ekikulu waliwo Abazungu kye bayita common law. Common law ge mateeka agava mu mpisa z'Abazungu ne gafuuka amateeka ddala bwe tugatwala nga amateeka agaffe abaddugavu. Tulina empisa ezaffe tulinawo enneeyisa eyaffe amateeka agaffe tetusobola kugagunja mpola ne tugamba nti mu mpisa ezaffe omutakola kino. Mu mpisa ezaffe nti omuntu ateekwa okuba nga yeeyisa bw'ati. Wano mu Buganda etteeka kumpi lyalinga limu lyokka mpisa ya ggwanga bwe bayitanga wano nti abbye nga bagamba nti amenye empisa y'ensi. Bayitanga oyo nti yakubye munne omuggo ku mutwe nti amenye empisa y'ensi. Okumenya empisa y'ensi nga gwe musango goyinza okuzza olidde naye ketugenda tubigaziya naye ngaolaba biva mu mpisa ezaffe. Mu mpisa ezaffe ennyumba ya muliraanwa awo bwekwata omuliro oli obulayini okuddukirira omuliro ogwo. Mu mpisa z'Abazungu common law
toli nakamukokka ennyumba ya muliraano wekwata omuli wali oyimirira ku lwazi ewuwonoga baba kasubire no bavuddemu toli obulaidi kugendayo naye wamala odduka n'ogendayo nti ogenda obataasa n'otobataasa ate gwozizza omusango kuba bajja ne baluzoninga ne bagamba nti bwe balabye abantu ng'ogenze okubataasa bo bali bonna ne barelaxinga ne bagamba nti munaffe agenze okubataasa ate n'otobataasa kati gubaleetedde okufa kubanga abalala bandigenze babataasa olidde ng'olaba endowooza eyo teri mu mpisa z'Abafirika sijja kugamba nti Uganda bokka ani Abafirika kumpi ffenna kituufu kakati tukyalemeddwa okudda mu mpisa ezaffe ne tugira amateeka abazungu baatuwa netugenda tugateeka ku mmeeza ne tugamba nti ddala lino wano likola nti likolako akatundu Okay. President Amin ono nina bingi byenjagala okumumanyako kubanga bangi boogera ku bimu byoyinza okugamba nti bikolobero ate abamu bye bagamba nti tebyali bikolobero kubanga n'ekyo gwe babayindi abamu bagamba kyali kikolobero ate Oweekitiibwa Mayengo aga nti kyali kituufu ekyo. President akagambo ka relativity nakugambye butereevu abamu bagamba nti kirungi abalala bagamba nti kibi biki ebikolobero byoyinza okwogerako ebyakolebwa wano nga bikolebwa Amin? Bagamba nti abantu bangi abattibwa bwe bati battibwa ye butereevu nga bwe bagamba nti bishop omu nti yattibwa Idi Amin yennyini nesebo tojja kufunira ddala agamba nti nze naliwo nindebeera ddala nga bishop nga Amin ajjayo emundu n'akuba bishop lumu taliyo naye bonna nebagamba nti yamukuba amasasi n'amutta owulira nti yabayita baasisinkana mu Nairobi baakola ki kati bagamba nti oyo nno si yekka giyinza okuba nga eriyo n'abalala beyatta naye bw'amala okukola ekyo abasajja be nabo ne bagenda nga obuyinza obwo babugabanyeko ekitundu ne bagenda bakola ebikolobero eyo mukyala wo mulungi nnyo nti ne bajja batta ggwe ne batwala omukyala ekyo kyawulikikako emirundi egiwera kati ebikolobero ebyo abantu abawozesebwa nga abaasibwanga nga tebawozesebwa weewaawo tugamba nti amateeka g'abazungu mabi naye ate watekubaawo era diguli wogambera nti naffe twakirina ekyo kyebayita natural justice tosala gwakawala tonawuliriza gwakalenzi eyo natural justice eyo muwulirize ddala kyabaddewo naye tugenda ku extent yakubeera mu ssiru n'ogamba nti twamulese mu nnyumba yekka n'ekikopo kino ne tukomawo ng'ekikopo tekiriimu n'agamba nsi yakitutte ate bw'ombuuza nti ani yakitutte n'agamba simanyi wafulumye saafulumye gwe wabaddewo wekka nze nabaddewo nzekka tegamba n'ogamba nti ate awo tugenze overboard kati byakola ebikolobero biteekwa okuba nga gyebiri awatali kubuusabuusa kubanga abantu abattibwa n'ogamba nti bano bamuse bwewulyanga nti bazudde omuntu yabuze waliwo omuwala gwe twasoma naye mu New York bamwitanga Naziri omuwala oyo yali metron warden nga yakuuma abawala mu Africa Hall Makerere awidde omuwala bamubuzaawo Makerere ne bagenda ne bamusanga mu mugga Sizibwa yali ng'asigaze mwezi gumu okuzaala nga yattiddwa bamubye amasasi n'afa. Kaakati ebintu ebyekikanga ekyo abantu bajja ne bakwata omuntu ne bamuteeka mu bbuutu ne bamutwala n'ataddayo okulabikako ogwakubiri. Na classmate wange gwe twasoma naye yali munabudde munange twali mu class embamutanga James Bwogi yali journalist omuyitirivu wano yali the leading man mu broadcasting ku TV mu East Africa James Bwogi. Ne James Bwogi bagamba nti yakolayo ekisobyo kimu yagenda n'ayogera n'agamba nti singa ntaddewo
radio station eyange eri private kiba kitya. Idi Amin n'agenda akiddamu mu lukuŋŋaana olumu n'agamba nti kale omuntu owa bulijjo ayinza otya okuba n'ekirowoozo ekiteekawo radio station eyiye okuggyako ng'alina ebigendererwa. Kigendererwa ki? Wano kyali kimanyiddwa nti bw'okwata radio station gavumenti oba ogiwambye kumpi kubanga okwosinziira n'ogamba nti gavumenti ngigyeko nga radio station kali kamukokka ebiseera ebyo bwe twogerera kati oyo munnaffe munnange James Bwogi olwamala okwogera ekyo twayitawo nakugamba nti wayiseewo sabbiiti bbiri bwe yagenda otwala omwana we ku ssomero olwamala okusuulayo omwana awe baamukwatira bamuteeka mu buutu y'emmotoka ne kati teri amanyi gye yabulira. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school